Kanga tebona genda waliwo mukyalo ono jangu ono mama wange jini nakachwa ngambo ono mumukubireko mbugalo abadde mukwano gwange for a long time era abatamanya ngamba abali babisazasazaako ngaba ono olutalo lw'amaanyi paka teruggwanga era gyali obusungu birese ono yaliko olunaku nga MC mu 2025 nga bagaba awards naye abantu bewuunya MC ngali wali olabeko ref nga oli ref afuwa omupiira tiimu neteeba n'ajaguza ref yenyini n'ajaguza kakati ono yali MC ku Pam Awards yali 2005 ne balangirira nga Mesach Semakula atutte artist of the year n'asuula wali akazindalo n'abuuka mu bbanga n'ebifaananyi bikukwata ali bw'ati ne bewuunya ne muswala omukubireko mbuga lunakato gwe mukwano gwe tubadde nagwo atunaawo era nze kuyita mama wange kuba abanzaala bangabi kalate waliwo ekigambo Uncle Joy kye yayogera ebiseera omugenzi Omar Katumba bwe yafa ebibiina bingi ebyamerukawo waliwo Exodus, Emirates, Gibraltar, Univox Mirrors, ani kati olulage ninge ebibiina bisuse bingi Uncle Joy naga naffe bwe twatandika bangi naye abaali basobola bayitamu kakati mwe mutandike mugende maaso kati mujja kwesengejja abasobola bajja kukola ki abasobola bayitamu manyi embeera gyenda bawana okuba Bakayimbira ensesezza nnyo waliwo bye tujjukira ffe bwe tulaba waliwo abantu b'endabye wali nenzijjukira abantu abamu era nga bwagambye omukulu ono tebamanyi Lutaaya Katemba Bakayimbira agenda kwogera ki nze nno omulundi gwange gwentandika okugezesebwa ku stage nali ku stage ya Bakayimbira era be bansunsula nti nsobola okuyimba lunaku olwo lwali luzibu nze nali wa mukadde wange we nali mbeera nga tusomako kitundu olweggulo banneetaaga nkola mu dduuka naye bwe bajja otugezesa twali abaana 372 bwe tutyo naye nali ntudde mabega nga ate ndi mumpi nga ndaba bagezesa abantu nze tebantuukako ate obudde bukola ki bugenda kyenava nyimirira ne mbagamba bassebo abo abantu bemugezesa tebamanyi kuyimba ate nze manyi okuyimba budde buyise temugenda kuntuukako mukulu Sendi nangamba fuluma wabweru nangamba fuluma ne banzijayo ne banfulumya mbatuuka wabweru wali mwami Senguge nagamba mumuleke ne Katolu Bwama waliwo n'omugenzi Kasozi ne bagamba nedda mumuleke ayinza okuba alina kyatugamba ogamba ki baali tebawulidde kye nali njogera ne bagamba bassebo nze gwe mulaba nnyimba ne bagamba lwaki tolinze bano ne bakutuukako ko nze kabagenda kungoba ne bagamba yimbira awo mu stage ku mulyango n'ennyimba ekizimbe kyonna ekikuba enduulu mwami Senguge nangamba nti gwe tokomawo nga baddamu okusunsula komawo ku lunaku luli gwe muyimbi gwe tusookeddeko okulonda bwentyo nenyingira okuyimba bwe twabeeranga ku Pride awo fenno nze nali simanyi nti Pride ya bwannannyini nali manyi kitongole kya gavumenti nga bwe mbeera ku radio ngenda okuwulira abagamba nti abayimbi babakwatidde Masaka katusabe tubayiye amagezi gonna engeri gye babatuusa ku Pride babanunule
tugenda okutuuka ku parade ku makya ng'abayimbi taxi ze abataxi beekyanga nga bayingira bali nga babagyeyo ssente nga bakola ki nga babawa. Kati lumu bwe nafuna oluyimba lwange olwasooka ba mimwa gyabwe ne ŋŋamba kati ke kaddaako okurekodinga. Naŋŋenda nabasanga bali mu meeting ne mbalamusaako ne mbagamba bakama bange ndowooza ke kadde mumpe ssente ŋŋende mu studio. Tebammanyi gwe bawa ssente yaani ayagala ki? Nze nga mmanyi ssente za gavumenti, nga mmanyi abantu bonna buli gwenda baddukira wali, abantu abafudde, bayimbi bafiiridde, abazanyi b'emizanyo babaleetaawo ne babawa ssente ne bagenda. Ne mbagamba ssente nanga nti nina oluyimba. Naye ekinneewuunyisa tebambuuza. Waliwo omukyala bamuyita Vicky oba bamuyitanga Vicky ng'ali mu booking, ne bamuyita ne bamuwa akapapula tigenda omuwa $10,000. Ne ngenda ne recording oluyimba lwange lwe bayita ba mimwa gyabwe olwandeeta mu nsika y'okuyimba. Nalujja mu ssente z'Abakayimbira be mulaba tutudde nabo wano. Bwe twatambula mpola mpola ne ŋŋamba wano nno ssente bw'ogenda bakuwa buki? Bakuwa buwi. Ne nzirayo ne baŋŋamba tetuyinaawo ku ssente kati ne kasita twakoze eki? Twakuwaddeyo. Mba ndi awo mwami Senkubuge n'agula emmotoka bagiyitanga Idi. Bw'ajjanga aguze emmotoka empya ne bagiraba wabweru, abantu ne bagitunuulira nnyo. Ne ŋŋamba ekitegeeza ssente zifulumye. Kasita batandise okugula amamotoka ssente zikoze eki? Zifulumye. Kanzireyo. Nenzirayo nti bakama bange ndowooza ssente zazze. Mbadde nsaba mumpe ssente ngende nkola oluyimba oluki? Olulala. Ne baŋŋamba gwe twakuwadda. Ne mbagamba nedda mu nnyongere kuba mmanyi ssente ziyinza okuba weeziri, nga mmanyi mmanja ssente za gavumenti. Ne bakwata $40,000 ne bagimpa. Basajja mmwe simanyi Mukama bw'ali basasula kuba simanyi nze kiyinza basasula. Naye era bwe tutuula nga tubalaba wano nga muli basanyufu, ndowooza mu ssanyu lyaffe famire zaffe ng'egye ziri ensanyufu, oba oli awo mwe muyita emikisa nammwe ne mubanga muli basanyufu ssaawa eno. Nsaba omukolo gutambule bulungi. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omuzannyo ogwatuteeka ku maapu yali lusozi lw'Abatulege. Twaguzannya mu 1984 ne guwangula empaka za Uganda eza drama. Wabeerangayo drama festivals ebiseera ebyo ng'ekibiina ekyali kitwala drama Uganda Theatre Groups Association UTIGA kyekizitegeka nga gibeera ku National Theatre nga gibeera ku national level. Lusozi lw'Abatulege ne guwangula nga tukyali bato. Ogwo gwasooka okukanga abantu nti obwana buno bulina kye bugamba. Obwana buno si bwa muzannyo. That is 1984. Mwenna nga temunnazaalibwawo. Naye nga omuzannyo gwasinga okusika abantu n'okuleeta audience yali agali amakula ogwa Charles James Nkubugo gwasooka. Lusozi lw'Abatulege nze naguwandiika. Ate omuzannyo gwatuteeka ku international level yali ndiwulira ogwa AIDS. Ogwo gwatiisa ogwo teri atagula. President yagulaba, Ssaabasajja Kabaka yagulaba, all bishops and archbishops, sheikhs and everybody, abantu bonna bagulaba. Bonna bagulaba. Ogwo twagutambuza eggwanga lyonna. Wazannyako nga Haji Bumaali n'olikyusa n'olifuula Ddubbe. Bangana Muslim community bakigaana ekya Haji Bumaali nga bali very bitter. Tukikyusa tetwakyejjusa naye twakirabanga tetwagala kunyiza balabi baffe ne tukikyusa. Haji Bumaali bambi n'afa, Ddubbe muganda we n'amusikira naye nga bafaanaganira ddala n'ennyabwe yali tabawula. So personal intentions zo zaali ki okwayita Haji Bumaali? No, it was a character. By the way, that name is yatandika 1983 mumuzannyo oguyitibwa Ensekeze Nganda. Tewaliwo kintu kyonna kyakunyiza muntu yenna. When do you think twaguzannya dda naye bwe gwagenda ku TV, definitely TV erina wider coverage ne gukwata ku bantu bangi ne tulaba nti why ne tukita. So olowooza nga Muslim community katono nnyo nga tumaliriza ki kye baafuna obukyamu? Sisobola kumanya nze sinze nabagamba. Ekyo kisobola kibuuza bo. So guno gwe mudaali gwaffe gwe twafuna? Gwe nafuna guno president yagunyambaza. Okunneebaza emyaka 5 nange n'ettofaali lyentadde ku nsi ya Uganda. So olowooza Katemba aweereddwa ekimala? Okuweebwaki nze omuntu omu no tukyetaaga buwagizi bungi nnyo ne sponsorship na buli kimu naffe tulina okukola. Kale taata. BBM
Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye